tusanga ganaffe tulirede tusaba ab'ebyokwerinda bakola omulimu omutuufu baleme kukola byakutiisatiisa abantu kubanga ffe tetuli bakozi bakavuyo tuli bakulembeze era abakola buli kituufu kye tulina okukola nga kiri mu layini ey'amateeka tulina obweraliikirivu ng'abantu abagenda okuddamu okulondebwa olw'engeri dimokirasi mu ggwanga lino Uganda gyateekeddwa kugezesebwa ekimu ku bintu eby'obulabe era ebituleese okwennyamira mu ggwanga lyaffe nti abantu tebakyalina buyinza kusalawo ani gwe baagala kubakulembera mu ggwanga lyabwe kyatuggyako nnyo ekikwe kutandika nga 15 bwe twalaba directly amagye ng'era gakulemberwa RDC owa wano mu kitundu enansana nga gagenda gakuba abantu gagenda genyigira mu kuyiwamu obululu nga bawa obukuumi ebibinja by'abavubuka ebikola effujjo mutendera oguzeeko ng'ennaku z'omwezi 22 ab'ewakiso buli kimu baakiraba ekyaliwo bwe twalabanga abantu basazeewo bulala ne balangirira bulala ebyalinga ku ground tuyina omukiise wa president wano atwala ebyokwerinda yabanga atwala ebyokwerinda RDC twalaba mu kulonda ababaka ba district ng'atambula polling station ku polling station ng'atiisatiisa abantu abajjako zi register ezibaweebwa mu mateeka nti buli agent alina okuba ne kopi eya register ng'akeera ku makya n'amakinga sure nti mu areas zonna gy'alina obuyinza zibavuddeko azibajjeeko ekigendererwa teryakimanyi omuntu yawamba oba supervisor bwa electoral commission oba municipality Nansana yonna onoonya ng'ofunye okusomozebwa bwe kutogona complainingira oba gona atuusako okwemulugunya nga taliiwo nga ye yaaliwo ng'olina kukubira returning officer gwe bayita Tolbert mwami Tolbert Musinguzi oluusi naye abeera congested tutuuse mu mbeera eyaffiya nti abantu batuuse ne bibatama era otuuka okutuuka ku balonzi nga bakugamba banneffe byatutamye akaseera ke tugendamu keeraliikiriza ka bugubi abakulu bano abali ku top abalina obuyinza abali ku level ya RDC ba DPC bani buli we bakozesezza obubi obuyinza bawadde bano aba NRM amaanyi okukola buli kika kya kavuyo era twawulidde nti we bamaze okulangirira eri obumu ku bukakafu bwe twafunye era ebyatulaze nti bye balangiridde si bye byabadde ebituufu we bakomye eweno abaffe batandise kujaganya tebagamba ntugenda bawangula akalulu bagamba ekyaffe kyawedde bwe twabbye eri ne wano we tugenda obbakola fenga abagenda okulondebwa twagala kutegeeza mwami Tolbert n'abali mu buyinza nti tuwaddeyo obudde bwaffe nga tutambula mu bantu nga tunoonya support tuwaddeyo ebyenfuna tuwaddeyo ssente zaffe tutaddemu ssente nga tutambula okunoonya support kakati omuntu bw'ava eri naga nti agenda kutubba gwe bw'ova eno ogamba nti ngenda kukubba open nga bwe bali bitugamba kati totuula butuuzi ne weetuulako twetegese era tubalindiridde omuntu yenna agenda okukola akavuyo mu constitution yaffe mulimu etteeka erigamba nti okkirizibwanga mu nnansi okudifendinga obumenyi bw'amateeka singa obeera obuteebereza tulina okuteebereza nti betuvuganya nabo balina ekkobaani lya kubba kalulu so si lya kutuwangula mu bwenkanya bwe banaabanga idea gye balina ya kutubba tugenda kubeetegekera bwe twogerako nga batandika otukolako zi ripooti embi bagambe gundi agenda kwekalakasa basobole okwatractinga attention basobole okusika attention ey'abali abali ku toopu babakozese bajje bakucrucifying oba bakuteekeko akazito bakugjewo batadde buli muntu mu kutiisibwa abakulembeze baffe abali ku toopu bameya b'amadivision yanagakola Nansana municipality owa wano amala ebbanga buli kaseera leero asula wano luli asula wali owenabweru division Kasimu Jumba tufunye amawulire kati family temanyi gyeri tamanyiddwa ku mayitire amaze wiiki namba nga atambulira mu bwerindi okufaanana bwe butyo mpaka Gombe ne Busukuma buli we balabye omuntu nga mobilizer wa National Unity Platform bamulabyeko nga akwasaganya polling center oba polling station oyo bamutadde ku bunkenke twebuuza bwe baba ino obuwagizi lwaki tebaleka electoral commission nekola mu mirembe ne batagiteekako mbeera ya kugezesebwa tuwulira ng'eggulo gwe tuvuganya naye wano ku kadiyenale ali ku kadiyenale nti yakoze olukiiko nasinkana batwala ebyokulondesa
tulabyenga emivuyo egisinga okukolebwa wano emmotoka eri gye boogeddeko number plate gye bazibikira etambuliramu ba supervisor abe electoral commission ab'emiruka nga mwebali nga mulimu n'ab'ebyokwerinda era nga ono RDC bw'amala okukola akavuyo bano ba supervisor ab'emiruka be bajjako bannaffe ebiwandiiko ebyo bwe butuuka ekawungeezi omuntu y'omu n'atuuka ku polling station mu budde nga abantu bamaze okulonda n'akalu kamaze okubalibwa n'abakuba n'abapapya n'abamukuuma abaamuweebwa nga abakaka okubajjako diala forms n'okubajjako envelopes ezo ne black box nga tesiringiddwa ekigendererwa tugenzo kinoonyereza nga batugambye tale sente ezo meya zayogeddeko naye twagala bategeeza nti buli kyemu planninga tukiwulira tukiraba akalulu we banaakatuwangula nga abalonzi be basazeewo tujja kuba bamativu ne process gye tugendamu mu planning okutubba naffe nga we tuplanninga okuuma ebyaffe okuuma process n'okuuma obuwagizi bwe tukakasa nti bwo tubulina nga tugenda mu maaso tusaba Tolubert ne mwami byabakama kubanga yali ku top bino ebikolebwa eno wansi tebityoboola bano babyakwerinda kubanga bo tebalina mandate esalawo ekwasaganya process yemwe mugina buli we bakola akavuyo bwe kati bavumaganya kifaananyi kyammwe tubasaba muveeyo mukolinge off tale center gye mumanyi obulungi nti eriwo mu bukyamu omuntu yenna gwe bagenda okukozesa nga tebakuleese kola nga agenti nga bakuleese oteekewo embeera okuba abalonzi otiisetiise abantu ogendera ezi box obuzibu bwe tusinga okuba nabo kati n'okutya kwe tusinga okuba nabo kati kyekiwamba abantu kati ekiri mu ggwanga oba kwe kukwata abantu ng'omuntu amukutte nga tetukakasa nti amukutte yeew'amateeka oba si yeew'amateeka kubanga luli amabegako nti omuntu kati ali ku stade ya chairman tusubya nti oba ozza omukwata at least omuinfomingako n'omulaga ki nti omusango okuyisiza gwe guno ne weeguti naye kati toyinza kuba nti essaaza kati tetumanyi chairman gyali emabegako babadde nga bajja bamutisa tebamugamba vaawo jo twali tulina meeting tulina okubaamu naye n'atukubira nga atugamba ngambye bakola ki banoonya kati tulina okutya nti ate ababyokwerinda mu kifo ky'okuba nti bazze okutukuuma ate kati batandise kukola ki tutiisatiisa butiisatiisa nage nsuubira nti essaaza kati wemba mwe muyina muveeyo mutugambe nti chairman mwe mukola ki mwe mumuyina amasimu gonna tugakubako ne mukyala we tumukubiddeyo ku makya n'atugamba yakedde okunkubira kubanga amanyi mbeera naye ankubidde n'aŋŋamba nti meya Jumba Kasimu oli naye ne mugamba nakomye okuba naye essaawa 5 n'aŋŋamba tanaba ki tanaba kudda waka nange ku nnyini gwakubidde ate nga nange ndi mu kutya so alabye ku Jumba yenna amugambe nti tumwetaaga oba wewe kwenda gwamwina mtugambe ate simuleete mu kooti tumulabeko nze mba ku Ggombolola ly'e Nabweru nga nze deputy meya w'ekyalo ekyo oba w'Eggombolola ly'e Nabweru. Nze kaakati ekituufu bwe mpulira RDC mpulira bagamba RDC abeera akiikirira pulezidenti waabwe mu bumpimpi bwe ndaba RDC ng'ayingidde mu nsonga yange ey'akalulu kange okunkosa oba okutukosa kitegeeza tulwanagana na bukulembeze buno bwennyini obuliko obw'eggwanga eryo effuzi kuba RDC obeera otya mu kalulu oba ozze kutulwana gwe kennyini kubanga gwe oganze enkiikirira pulezidenti obeera ozze kutulwana ate kati ffe tuli ba opposition side kyentegeeza like nga mmwe kibalekawa kuba abantu bannonda ebyalo 11 ze polling stations 84 mwattu ekyewuunyisa n'eziwangula zonna nafuna obululu 138 plus eyanzirira yali mukyala nga bamuyita Asimwe Morin Mugenyi nafuna obululu 8 plus some points owokusatu bali bamuyita Lumala Florence Nasuna yafuna obululu 6 plus points obone bwe sibogera naye ekyewuunyisa mu Uganda mwe tuli navaayo nangiriddwa ku buli kitundu kyonna nga mpangudde nga n'abantu bakikakasizza olwo nno ŋŋenda ewa Kiso okufuna ebisembayo ba results ezisembayo ntuuka mu kaseera ak'okubanga nyingira mu tali center ekyanneewuunyisa obutali bwenkanya bwa kakiiko k'ebyokulonda
oba buli muntu eyakirimu tutuuka mu tali center nga ffenna abawanguzi ba opponents baffe aba NRM bokka nga bali wali ku buuyi bwaffe batudde. Kati ebimu ku byewuunyisa mu kifo ky'okuyita nti Naggayi Farida bayitamu Asiimwe Maureen Mugenyi, wabula nze nange saasirika, yali tannaba kwetereza mbwa ajje, nze natuuka mu maaso ga Musinguzi Tolbert ne mugamba ssebo nzuuno nzize, however siri erinnya lyange. Nangamba ate kijja kityo okubanga gozze nti nze nawangudde akalulu mu ddakiika ng'emu n'oli naye n'ayingira ng'awulira n'okuswala naye n'ayimirirawo. Wabula nze kye nakola ne mbigaana era kye mmanyi abantu bandaba. Ne ngamba sisobola kukkiriza ku bubonero bwe nafunye jara forms zange ziizino. Ekyewuunyisa omukyala yayogera ekigambo ekyanneewuunyisa. Nagamba let me present mine naye presenting eze yagamba RDC yazirina. Ne ngamba RDC yalina okujja ne jara forms zo kijja kitya. Ne ngamba sebo Mr. Musinguzi kyenkusaba obukakafu weebuli bino mmwe mwabitusindikira. Tutebolinge buli omwalage n'atugoba. Yatugamba musooke mugende ebweru nga mpitiridde okulaga amazima gaakyo ne tugenda ebweru. Omukyala kyamuluma nnyo n'akola ekikolwa ekikyannuma paka tindi kujjanjabi. Tuba tufuluma bwe tuti. Omukyala Asiimwe Maureen Mugenyi n'ansindika nga sitegedde. Olwalaba nti ninga amuggisaamu omugaati gwe yali ali mu kupanga ne mu kuyiiya. Era nnyina obuvune wano omugongo gwonna gunnuma. Nafuna obuvune era bannange twetaaga okuyambagana. Ensonga eno mukyala Mugenyi gye wakola n'abaakuyambako tuukiriza mission. Nsonga nfu wanteekako obuvune paka kati nakosebwa obbi obuwanguzi bwange nze saamatira nakyo. Bwange okunyagibwa okusooka kwa byonna akakiiko k'ebyokulonda. Kubanga lwaki bafigitinga jara fomu enfu etafaanaganako nga zino ze batuwa ne bafotokopinga ekipapula ne bateekako nti Mugenyi afunye obululu 15,000 bw'atafuna. Ebyo Mugenyi si ye yabikola nga ye kakiiko ka byakulonda okusooka kwa byonna. Ekyokubiri ekigambo Mugenyi kye yayatula nti RDC yalina results zange ndabira ddala nga kyewuunyisa naye mmuteekamu. Asembayo ye Mugenyi herself obutaswala n'asigala ng'ayimiridde ng'ate amanyi teyawangula. Ate n'ayagala n'okunzita. Aba National Unity Platform mu Nansana Municipality okulaga biki bye tutambuliddemu mu kalulu ke tuvaamu, obululu obwo obubiri bwe tumaliriza n'emivuyo egibubaddemu, n'ani abadde emabega waabyo byonna. Naye ensonga enkulu ziri bbiri. Ensonga esooka bukyangalubanga lwa Mmindi bulijjo era etteeka kye ligamba nti polling stations zonna ku makya ng'okulonda kutandika abantu ffe be tuyita ba agents ababa batukiikiridde n'abantu ababawo nga ba witness balina okulaba nga buli kimu ekireeteddwa kisumululwa nga bwe kiba kizze, era buli kintu kyonna ekisumululwa kibaako serial number oba serial number. Era bwe tumala okuva mu process eyo ne tutandika okulonda, era etteeka lyennyini eritugamba nti nga mumaliriza okulonda buli kimu ekyasumuluddwa kiddamu ne kisibibwa. Olwo ne bakozesa ate siiru endala okulaba nga buli kimu kigenda nga bwe kirina okugenda. Kya mukisa mubi si kya buvunaanyizibwa kye tulaba mu Nansana, kubanga bukyanga tuba n'okulonda kwonna mitendera egyo ate nga tumanyi nti kye byategese okukola mu mitendera ebiri egisigaddeyo enkya n'ennaku z'omwezi nga 4. Electoral Commission ya Nansana division okusingira ddala teyina supervisor. Kakati olwo omukulu Charles Lwanga, Deputy RDC owa Nansana Municipality, yafuuka supervisor wa Electoral Commission. Era kye yakola kwe creatinga ka sub-tally center ku division mu office ya Giso. Kiki kye bakola? Baleeta amagye akawungeezi okulonda kumaze okuggwa, abantu bamaze okugaba tetunaba kusiiringa, ne bakwata buli kimu ne bakitwala ku ggombolola. Awo ne bakyusa buli DR form nga baforcinga na buforcinzi ba presiding officers abamu okukola ekintu ekyo. Era ensonga lwaki olaba nti ebisomebwa ku DR form gye bawa returning officer ku district biba tebikwatagana n'ebyo bye tuba nabyo nga DR forms.
obuzannyo obulala bubaddewo buyitirivu nga okuforcinga abaana okusayininga DR forms, atambula n'amagye n'atuuka ku station eteredde obulungi era vidiyo zonna tuzirina, n'agicyankalanya ng'ekigendererwa mu kugicyankalanya ayagala abaana bano batambula nabo bajje bayiwemu obululu. Yatuuse ne ku level era byonna tubiina mu voice mu maloboozi agamba abaana batambula nabo musosookereze wannuuku mukube y'ekikonde tugire nze nkube essasi mu bbanga abantu bagire ate abaana bayiwemu. Ebintu byonna bikulibwa omubaka wa president, omukulembeze alina office. Bwe ndowooza nti obuvunaanyizibwa bwe bwali badde bwakulaba nti buli kimu kitambula bulungi kubanga ye head wa security. Kale nno ensonga eyo nkulu nnyo nnyini ddala era twamaze okuwandiika ekiwandiiko nnamutaayiika nga tuwandiikira electoral commission okusookera ddala formally eveeyo egambe ku musajja waayo. Amasimu tugakubye nga tuli mu field buli kalulu konna nga tugezaako okugamba mukulu Tulbert nti RDC ali mu kukola ekintu ekifaananako bwe kiti naye buli wamukubira gakamukubire obviously mumanyi ekiddako kubanga takyusa mpisa ze. Njagala okutegeeza RDC, Deputy RDC mukulu Charles Lwanga, Nansana eno gwe bakudeployinga budeployinza ogijjamu. Ffe tuli baana nzaalwa yakuno tukulidde kuno. Kyova olaba n'abo abakozesa abakuwa information tebaagala kuvaayo nagwe okwogerako nti gwe abawa information. Bo abaana ba ku byalo bino beemanyi. Obululu buno buli gye bugenda bukoma wansi busemberera omuntu wa wansi. Bwe bumala okusemberera omuntu wa wansi kitegeeza nti bakansala boolwanyisizza bo bagenda kusigala mu lokalite y'emu. Ekyokulabirako mu kubba mu mivuyo egyabadde mu Kaluka district, Farida Naggayi yawangudde n'obulu yasinze omukyala gwe balangiridde obululu ng'enkumi 4. Naye era mu kugezaako kola olukwesikwesi nga bakikoleddeawo okugombolola ku district, omukyala yamaliriza vidiyo gye twalabye ng'akutte munna amusukumye ku madaala ndooza mwenna mwakirabye kumpi okubula okumutta obusi. Amasimu ge tuli mu kufuna mu kyalo ekyo kuba buwangalira mu kyalo kyekimu galaga nti omukyala tali safe. So bwe tuba tukola ebintu bino ng'abakulembeze kitukakatako okumanya nti waliwo obulamu after akalulu konna etuba tugenzeemu. So ensonga eyo nkulu nnyo era gye tuzija okwadressingako ensonga ya RDC byasinga okukola bye bino. Tulina proof nga asanga abaana abambadde ttaaga za NUP era mu bubi bwe n'abakwata n'abasuna amatama. Lwaki oyambadde bino? Asanga bakansala bacandidates ku bifo ebyenjawulo n'abakwata mu nkwata ekyasinze okuba embi okugeza Najjuma Esther Kuzimbe nawe yamusanga mu Kaluka district ayina omwana omuto era naye agenda kubawa testimony. Omwana omuto bamusala busazi bakamusala amazima ga Katonda olukindo kati lwakoze eki yalukuttemu bwati ng'akozesera basajja be nga bamutwala mu drone. Abaana bennyini ne bamugamba nti ekintu kyokola ekyo kikyamu. So ebyo byonna azaabikola. Ekintu ekirala kyakola kyekyokutiisatiisa abakulembeze abagala gwe nkugobye wano ajja alina information nti ku polling station eno ono yayinza okulemesa gwe nkugobye wano bangenda kusiba nange yakakiŋŋama emirundi egisukka mugumu so nga ate ndi mukulembeze ali mu office already. Okubba akalulu kwe tulabyeko Kuzimbe n'abakwata obululu ne babuyiwamu ku district. Obululu bagenda okubala nga tebutaalinga na bululu bulondeddwa kubanga bolonda chairman wa district oddayo n'olonda kansala. Ebyo byonna emivuyo egisinga tugirina ku vidiyo. Emmotoka RDC lwaki yali badde atambula mu mmotoka nga agibisse nga agitaddeko agiyiyeeko oiro byonna tubirina. Njagala okubategeeza nti Bwana Lwanga bw'atakyusa neeyisa ye tugenda mutwala mu kkooti. Ekirungi tulina evidence zonna, tulina amaloboozi agajjayo ebyo byazze akola. Ensonga endala electoral bwebadde mishandled meya ajja kugyogerako naye bwe tunaamala mu bimpimpi ekiwandiiko kiri kye tubagambye tujja bayisizaamu ku nsonga 10 ze tuwandiikidde akakiiko k'ebyokulonda nga meya amaze okukola submission. Abeera simanyi nayo naye nze mbeera ku kyalo kimu ne Mugenyi. Ekyewuunyisa n'ebimu ku bifo byakoleramu weewali n'amaka gange empalana n'obukyayi n'abantu abamu baba beesoma nga bagamba tukole ki naye n'ogamba ku lw'obulungi tusooke tukkakkane
tulabe ebiddako batucreatingamu entalo nga ffe tuli bakyalo kimu batuleetamu okulwanagana okw'emyaka emingi gwe batayinza kumanya okw'obulamu sikkiriziganya nabyo tetusobola kwagala n'olw'embeera gye batutaddemu abo ba RDC n'abalala abakivunaanyizibwako ab'enjawulo obuwanguzi bwo